Bwino omupya azuuse ku Hajati Zuula. Obadde okimanyi nti Zuula sige mannyage amatuufu, amannya amatuufu ng'alina mu katambi. Ky'oba okola kiri kimu, likinga video, subscribinga, ate tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Bannange tubadde ate tukyalyawo nga tebatukubirawo amannya ga Hajati Zuula matuufu. Anti gaagano mugewulirireko nammwe. Ali Japan. Ate abantu nsimu tebi. Tebi yagendayo ng'avudde woli owa Japan gye yasookera. Yamusiramula yamugya mu Charlotte. Naye no bagundi bamuyita Charlotte, bamuyita na Zuula. Wa ani bayudaya. Bakwenda bayita bamuyita Charlotte. Yasoma mwaba bamanyi. Kino bagwendo. Bade kwekyo gundi akumanyi ono ali wano omukyala wa Rasisi. Wano yamumanyi kati buli omanyi kati ayinza okuba alina endagamuntu ya gundi, ayinza okuba alina endagamuntu ya Charlotte. Mukwano gwawe n'amubba n'avaayo n'agende wa Hamida nga yafumbirwa ludda wa najja n'ankumbi, yali yafumbirwa najja n'ankumbi. Yafumbirwa Beeka muganda wa Mukama Sheeka Fatuma. Si Beeka, mukwano gwa Beeka. Mukwano gwa Beeka bwe yafumbirwa erinnya lyerabidde. Beeka ye muganda wa Mukama Sheeka ono w'Ekisunswe. W'Ekisunswe Masaka. Ayafuzimba ndege. Eyo gye yava n'agende wa Haji Badiru wa Senga Hamida. Senga Hamida yaliwate. Senga Hamida gwe tumumanyi ffe tumanyi naye yakola obwa Senga abulirira nnyo bakyala. Hajati Hamida, Senga Hamida mutege. Hajati Hamida, Senga Hamida oyo kati ntega amumanyi. Mumanyi mukyala muddugavu. Eyo naye n'aleka ng'amubbi. Yafumbirwa ani oyo wa Hamida? Wa Hamida yafumbirwa yani? Ndo Senga Hamida Haji Badiru. Haji Badiru. Si yabaawula. Ate nze mbadde nakigoberera. Ye yabaawula. Anti ye bwafumbirwa omusajja. Ne bamusanga n'abakazi be bonna abakyawa. Alabika mukuumuufu. Bakuba Senga Hamida omupiira. Eyo n'aleka ng'amubbi n'agende wa Haji y'ekintu w'omundeeba. Taata w'abaana ono. Kintu ne gundi yasooka wani. Kintu ne londi omutabuliki. Omutabuliki oyo gundi yani. Oyo ayogeza ebirimi oyo asobola Japan mumanyi. Yes, abuterevu. Kansubire akatambi ako mokerabiddeko nsonga zikyali za Hajati Zuula ne Haji Ali ze zikutte wansi ne waggulu. Bw'amannya ga Hajati Zuula si mannya ge matuufu. Erinnya Zuula si linnya lye tuufu, amannya yakyusa makyuse. Erinnya ettuufu ye Charlotte. Bwino akyayongera okubeerwa nga avaayo naye nga sisuubira nti Hajati Zuula bino ebintu yali abisuubira okutuuka wano. Nze ekyo sikisuubira, yali amanyi biri ize bigenda kuggwa nga bwe yali akikolanga mu kusooka, naye gye byeyongedde batandise kubeera nga bamwanika buli kaziina ke. Teyakisuubira nti kiyinza okubeera nga kituuka wano. Mbu ye Charlotte si ye Zuula. Ne bwe mwalaba nga teyatya kukwata Korani kugirayirirako, tamanyi buzibu buyinza kuva mu ekyo eky'okukwata Korani n'olayira ng'ate by'olayira si bituufu. Kankwongereyo n'akatambi. Nakola wano video ku nsonga ya Haji nga twakava mu kkomero okumulaba. Abatayina mpisa ne muvuma. Abaakulira oba ludda wa ne mwogera ebigambo ebivumakanya bazadde bammwe, naye guno omusango gwa Haji mukulaba just omuntu olina kubeera nga otegeera. Kubanga ffe twabadde mu kooti ne basoma emisango, omwana yakimwa ku ssomero. Nebwe naawe teberezaamu nti omwana we baamukwata n'endabaana evaayo, wabula omwana n'asigala ku ssomero. Naawe oli muzadde, wazaala abaana abawala n'abalenzi.
ate munakuva mu bigambo bivuma kuvoola musooke muwulirize statement za Hajati. Omwana avuddeyo nabaana n'abanga akyali musomero mu banne nga akyasoma. Ekyokubiri deeka ya butando aji n'awalampa akasooka n'awalampa akokubiri nga banne bano abali wansi tebawulira ate bwe kwe kuliko n'omukulu gw'ensubira okubanga yasinga gwe baakwata n'akwata omwana n'amuggyako n'embuzi nga banne tebawulira. Mukazi munnange bali bakuggyeko embuzi kisoboka ekyo? Musajja gwe ategeerwa era bwe wali oggyeko embuzi oba ojjukira kisoboka ekyo? Guno omusango gwa Haji gugenda kugwa nga buli omu otegedde ntegerayo weekoma. Nze kambabuulire mujja kutuvuma naye amazima agenda sigala nga mazima. Amazima gagenda sigala nga mazima. Ate Katonda ayogerera mu bantu be. Katonda akozesa abantu be okugyayo amawulire amatuufu ogenda eri abalala. Kyenyiza okugamba lwakuba nti mwe mutulabanga bafa bamala obudde naye Katonda akozesa abantu benze siri musiraamu. Yes, butereevu yono ye mukyala Sylvia Autoparts kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko. Talina kigambo kyonna kiwoomu eri tiimu Hajati Zuula abagenda batambuza propaganda abasiba ku Haji Ali ekigambo yenno bwagamba nti ekigambo Haji bamusalako kisale era agezezzaako okugattagatta ebintu nalaba nga ddala mu butuufu tebigatta mbwate kaddeeka ka butanda busatu omwana mbu ne bamukozesa nga tewali n'omu akolaki nga tewali n'omu awulira ne banaddako mbwate nabaana mbu nabaana yavaayo kyokka ate omwana n'asigala nga akolaki omwana n'asigala nga agenda ku ssomero ng'asoma bulungi nga tewali wadde yadde obuzibu. Kigambibwa nti omwana singa akozesebwa ng'abadde tannaba kubeera nga yeetuuka singa bamurepinga ng'abadde tannaba kubeera nga yeetuuka definitely aba alina okuvunda wansi. Ekyo kyo kyatteeka naye Nisha byalyoke nga talina buzibu bwonna n'abasawo baamukebera ne bagenda okumukebera nga kituufu ddala omwana yakozesebwa naye nga teyali rape just baamukozesa naye nga teyali rape. Weewaawo waliwo n'ebigambibwa nti Nisha alina ne boyfriend. Kati kisoboka okubanga mwana tu boyfriend yakola atya? Boyfriend nga we mumanyi kasitobera ne boyfriend girlfriend ebintu by'okwegatta birina okubanga bikola bitya? Birina okubanga mwana tu mwebiri. Kati awo waliwo possibility okubanga we bakola tests ne bazuula nti ddala yakozesebwa nga boyfriend we bulijjo yakola ki? Mwana tu yamukozesa. Era n'obutambi bwafulumako ku page eya Godfather mwabulaba nga kigambibwa nti alina boyfriend bwera ne boyfriend mbu bamukwatako ne bamusaba millions zaali 2 era bwe batyo bwe yazisasula ne bamuta. Songa zikyali za Hajati Zuula ne Haji Ali zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Wekumire bwekumizi ku mukutuzo updates tukyalina nyingi nnyo ddala. Nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga gena maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notifications buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango wonna tokaskipinga kubanga ye engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Likinga video subscribinga tusinkane ne mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino eza Hajati Zuula. Nawe alina kyonna kyagala okubeera nga otuwa bulamu nga omukutu osobola okukituteera wansi awo mu comment section tujja beera nga okuwabulako tukuteeka mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.